Nangaba kusibudde naye bbero eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu gaye mulago okole ki gaye onoonya omulamu siwonanga ekyaki ekyomusulu ekyomusulu embeera tempisiza bulungi n'akato. Buterevu mukwano gwa fali eyo tukwaniza nnyo nyini ddala mu programu ebintu bizibu nze nasalirija okwanja programu eno era nga njagala okwebaza nnyo nyini ddala nti weebale nnyo weebale ddala okuba nti munange ate olaba Delta TV. Assalamu alaikum abayisiramu mwena munange abali eyo ekintu twakyongeddemu nate era tubadde mabegako nga tuli ku programu y'omukyala n'abakoza omujjukira bulungi omukyala alina amakaage mwami namuleka amakaage Saidze Munyonyo wabula ng'ebyaddirira nga relative yeddiza amaka ago. Swaga ekyagenda mu maaso tugezaako nnyo okulaba nga tunoonya ku bantu abo abaali bamanyiko ku bintu bino eby'omukyalo ono kubanga tukimanyi gye bali. Bwetyo nno olunaku olwaleero tusazeewo tulumbye tuli mu kizimbe kya Kirumira Towers William Street nga tuze okunoonya omwami omu omwami omuyisiramu omukyalo ono gwe yanyumyako nti munange yatuyambako munange yakola bw'ati muyita lya chairman. Tugenda kuba tumulaba chairman ono tunnyonnyole bulungi tubuulire kubanga chairman munaye babeera bakulembeze kati obukulembeze bwe sibumanyi bulungi wabulanga agenda kuba bitunnyonnyola bulungi na kiki kyayogera ku nsonga y'omukyala n'abakoza. Katumulabe tovaawo. Okay, chairman sense okulaba erinnya nze Magumu omuzamiri mu meya ndi chairperson wa William Village ate ono bwe yamanya nali chairman w'omusigiti Masigidi Salama ku Salama Road yamanya ati chairman wa Masigidi Masigidi mpazi kyeki omuzigiti abasiramu musale basalira so bwali otwala ekitundu ekyo ekiseera ono omukyala bwe yafunira obuzibu. Ebintu bino wabiraba otya? Afe omukyala twamusanga ng'ayina ebizibu bwe twamubuuza n'atunyonyolamu kati bwe atunyonyola ng'omuzigiti ne tumuyita ne mukwasa kakyoka omuzigiti ne tutandika okumuwa obuyambi then ne tuvaawo ne tugenda mu kooti nga twamusanga amaze kuwaaba omusango mu kooti n'atugenda tulambuuza ekizimbe ky'asulamu ng'asulamu nga baneighbours ayina endagaano zeyagulirako bbaawe zeyagulirako nga bbaawe yakafa bazimba n'ennyumba nga weeri naye kakati bwe baaba mu kooti oyo omwami Sendagire n'ajja n'agimenyawo era ne tugezako nnyo okusitopinga naye nga kugamba tekyasoboka. Oyo omugenzi omusirikale Kaweesa nga ali too close n'oyo omwami Sendagire kale tugenda mu kooti ne tusinga omusango nga bamukompensating ennyumba ye ate bamuwe n'ekifo kyawalala bwebanga wasoli akyagala kale mwe twavaamu oli Sendagire n'akola apiiri n'abuzaabuza batwagambako Sendagire tuteese ng'agamba yagula ennyumba awalala n'azimbira abaana ab'omugenzi tugamba otutwale otulage ate okwe netuwansifa nga tatufaayo paka netubeera paka we musango bwe yakola apiiri paka leero bukyaliyo nga frustrating nga tolikola kati kusigala nga tuyambako abasobola paka leero. Kati nze pasi kyenandyagadde okubuuza mwenga abayisiraamu nti temuyinaayo any body bekibiina kyonna kyemwakwatagana nakyo oba ekyali kisobola okuyambako omukyalo oyo? Ebina weebiri naye twagezaako kyamuzirimu Rabita naye nga abakulembeze tebali settled bulungi wadi muzirimu ligi kiri awo odi Kampala twagezaako naye nga tamuzi nyingi ba certificate z'abaana bazaagala tamuzi ngezo abaana mu myaka gyabwe bazaalibwawa baagala ba certificate n'ebintu ebirala ate ngenda kuzina ekiseera omuntu ali waswasi tetula mu kifo kimu amuyambyeko omulala ate omulala ataddemu buto okutandika buto esinga nti omuntu omu yakontributinga singa kyali ki kubanga tera omuntu omu yatwala obuvunaanyizibwa nti ayambe ago oyo omukyala n'abaana be
yasanga buli muntu banjawulo abamuyambako kale tetwafuna omuntu ntona ebintu binalwanirira paka at the end kikyatamu obunafu ekyo naye nga ebitongole bwebiri ebiyamba naye nga twafuna kugamba coordination teriiwo bulungi. Muteekateeka kukola ki because ekyaddala obuyambi akyabwetaaga ekyogamba nti onaveeyo amuyambeko wani oli akola atya nabo batuuka ne bakoowa anti tugezaako okumukwasagana n'ebitongole ebya NGOs ebyo bya busiraamu then tulowoozaako okumutwala mu kakiiko ka justice bamagamaire naye tumutwaleyo naye nga ekiseera kitama kutuuka. Tukina mu plan nebbalwa twakola draft zaazo nga twagala tumutwale naye ekubira enduulu kwe byonna nokuba nti tulaizinga ssente ez'okunonya appeal naye egende mu maaso. Tuyanze ge olina kiki kyoyagala okwogerako ku ekyo okusinziira embeera eno nga bwagiraba? Kyandibadde njogera nti oyo sendagire naye muzadde ate oli muganda oyo yafa yandibadde bwebanga ennyumba gyeziri nti yazimbira abaana bamulekwa akole ki azikwasa abaana kati abaana batandise okukula n'abaana bategeera n'ekyokubiri kati awirire abaana tebasoma abaana tebasoma baba ku ssomero agenze kola enkya n'atasoma kale singa ayambye abaana bano bakola ki n'abanga babasoma nabo ne babamu abantu mu future nekira okubira abasiraamu bananga abalina obusobozi babenga bayamba ono omukyala kubanga alina abaana bawerako sintu omwana omu babiri kale abaana alina mbiwerako singa ffe tubeera wamu tuyamba eno family tomanya mu future Mungu naye ayinza kugijjamu abantu abalongo. Tuyanze ge chairman bigambo bebe bitoyi bibadde ebintu yenga weyabiraba byebagezaako kukola bambi nga tebamagaliza okuba nti afuna obwenkanya. Tugenda kuba tetulabako ate omuntu omulala eyamanyako ensonga zino oba oliawo naye nga alina kyataddemu okusobola nga abaana bano babeera bulungi katumulabe naye ate abeeko obugambo bwatugamba. Saba sanyisa okulaba erinnya saba Kakaire Abdul. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Okay, tuli ku nsonga z'omukyala n'abakooza. Nsaba ombuliremu kogwe ensonga wazimanya kuva ddi byali bitya n'ebiringa ebyo. Kati nzo okutegeera ensonga ezo waliyo muganda wange dokita yali mukwano gwa mukyalo ono kati mukyalo ono n'afuna obuzibu ne bawe nafa kati kojja n'agala munyaga maka n'abantu we yali awangalira kati muganda wange oyo nga yatera nga amuyambako omukwasaganya ensonga ezo amuyambeko kati mukyala ne bamukwata mukwata ne banoonya abamuyimirira nga tiwalikaganda nagamba mukyalo ono nannyonnyolamu n'obuzibu yafuna obuzibu naye so okumuyimirira nigamba tekiritaafuna kumuyimirira bandeeta nze nifuna bbaluwa ntuga nti muyimirira ng'olwo omwami oyo amisendagire medi nga amukuta amutese munda ntuga nti muyimirira yemba kivu ni taatawo omuto bamuta mwami Fredi taatawo ono mukyala ntuga nti muyimirira n'avaayo atumala okumuyimirira n'avaayo kati n'agamba n'alwana nnyo n'akolagana ne poliisi nga ayagala mukyala bamuzeeyo mukyala n'asooka neyeekwekamuuko teyeekwekamuuko ate n'alagira poliisi ekwate ife abamuyimirira munda era nze ne bantulesinga nnyo wano bankwate naye nembalemesa kati oli taatawe naye ne bamukwata ne bamuteeka munda yamalira ddala bamwezi mulamba nga musibe nze ne bampiika nnyo nembabulako tugenda nga tumuyambako so mukyala nga tuziikanyako n'avaayo nandamu n'alabika musango negigenda mu kooti naye mu kooti nafuna looya nasigala nga akwataganya omusango okusinga bya mu kooti saagendangayo nnyo nze kasana navaayo nali nange ntandise nga seewala nyo engeri ginamuyimirira nga saagala mwami oli andabe natulaba bubi nnyo
nafa yagala tukwate. Kati omweyimiridde amaze okuvaayo olwo kiki kyemuteekateeka ddala okuddamu okufuna obwenkanya? Anti nga tutaga omukyala afuna obwenkanya ebintu byalina abaana talina waasula tugana osulako mu muzigiti nga twagala omukyala ono ddala tufu buli ludda wafuna obwenkanya n'omukyala naye ng'oli omwami amugamba wano wange nengamba tewajja waki okubawawo kuba waguzaawo oli omwami yali mutabanyiiwe n'amugulako kumugulako kati mwami bwe yafa yafuuyira omukyala. Mwami wange agenda okumpa saali yagula poloti e Munyonyo era nasanga ennyumba eyo ali mu kugizimba ngeri korporates nga poloti eyo yagigula ku mwami kojjaawe Senagire Muhammadi. Mwami wange nituuka ne tuyingira ennyumba yaffe mu 2022 ne tudda e Munyonyo ennyumba nga emaze okuggwa. Mwami oyo yali ani? Bamuyitanga omugenzi Nyanzi Muhammadi. Sendagire n'ennyumba kumpi bagimenyawo kyanaba nga talina waasula bakaleera aza tawana n'emisango mu kooti ekintu kino bwe tukitunulira ennyo omwami Sendagire nga naye mwami muyisiraamu ddala mwe mukiraba mutya? tukiramu obunanfuusi obuli mu kintu kino. Mwami yali munanfuusi kuba bamuwa sente mutabani we yamuwa sente ate okumala okufa ate n'infactory yafaamu nga sinambula okufa ngera yagala kweddiza abantu awo kuba nooza yagenda okunuulira nga mwami wanaaba wali talina bwe yeddizaawo kati nooza n'asalawo oba kumugjawo oba naye ekyo tiyakikola lwa ddiini kuba ddiini ebyo si byeragira. Ddiini eragira obwenkanya, ddiini zonna ziragira obwenkanya naye kiri buba bunanfuusi bwa muntu tutagaliza kuba mutima mubi kuba mwami oli ngeri gyayisaamu omukyala nga mbi nnyo tunasaana kukkiriza nti nebyakola abitegera mu ddiini. Yali munaddiini nga tajjako nkofiira ku mutwe asaala eka n'obuuza ono bisi byasaala n'obunanfuusi obwo. Mutabani wamulekedde omukyala n'abaana okubagabaganya mu nnyumba okufuuka emomboozi nga tebana ne basula nini nga tolinamu wadde omutima omusaasizi ate nga mwami si yali obubi yali alinawo naye okugobaganya omukyala nga si mumativu byalina nga nakana wawulira akeetaaga nako akatwala paka era lyakatwala era lyakyaliwo. Nga tukyali mu struggle eno y'okuba nti omukyala ono atwagala afune obwenkanya nga bw'aba tanakufuna bwenkanya still wakyaliwo struggle y'okuba nti twagala abaana babeere mu masomero n'ebiringa ebyo. Omukyala agamba nti Kaweesi ne chairman yakyogeddeko yeyalinga above waabwe nti amuli ku lusegere buli kimu kirina okuyitawo nga bwakola ki nga bwakyagala. Kati munnange Kaweesi waatuuka meeting teyaluka ngamba olukiiko terwatuula wabula okwalinga okutuula ng'agamba bafande byonna bakoza mmujje waawo mumutwale kabalaga atakirizibwa kubeera nkuba ekisookedde ennyumba ejjamu okuba n'abaana ne mugamba afande Kaweesi nsaasira ndaba nga bwendaba n'abaana bange n'Ennyanzi yaleka ategekedde abaana be nayeka abategekedde naye gonteeke mu mbeera y'okubonaabona nga kitaawe yafa tetegekedde baana ne mga lwaki ombonyaabona. Kaweesi yanzamu kimu n'abakooze kyolina okusooka okumanya omwavu tasinga muki tasinga musango kugaye togenda bbeera wano. Kaweesi nga yayogera afande Kaweesi mwennyini ekyo yakyogera nyimiridde wano nga ndaga nti n'okunkwata kankutteko mwannyinaze nakimanya omwavu tasinga musango oli wante ndi wante naye omwavu tasinga musango kugaye togenda bbeera wano. Essaawa eno Kaweesi waba nga taliiwo muyinza okuddamu ne musucceedinga oba nedda? Ekintu kyombuuziza kati kibuuzo ekibaale kyetaaga looya yali mu musango no yali agutunuulidde nawe ogutuuse wakati ebyava mu kooti saabitunuulira nnyo kati looya yali mu musango guno eyinza okumanya wawe yakoma nakiki wayinza otandikira oba bw'atandiikira awo ayinza okusucceedinga kuba oli omwami buli yagiranga ati ng'addukira wa Kaweesi ng'atekamu effort amaanyi ge naye kati kuva bwe yavaawo kati
tutala tufune kanso oyo tumubuuza oba kati asobola okutandikira awo kuba samanya nnyo byagenda nnyo mu kooti ate toyanza nnyo ssebo olina kyewandyagadde okusembyayo? Kyenyinza osembyayo just mukyala kufuna bwenkanya oba musobola omuyambako asobola kapoloti ako wadde ennyumba bagimenya naye osobola okufuna poloti ye emuddire afune bazakisa bamuteremu akayumba ebintu byakumirawo abaana sobola okusoma awo kati omukyala tanani wabeera abeerako wali bamusuza namusuza naye omukoowa sunga bawe yamulekera ebintu bye nini nebamutwalaganya tweyanza nnyo ate tweyanzeege bwatyo naye wategeezeza naye baali bamunoonya naye bamutwale mukomera olw'ensonga nti yali ku saidi omukyala bizibu era bibeera bizibu mutuufu waliwo ebintu betunya ne weewuunya nogamba ye olina ekikyo naye nekitali kikyo n'okikayanira naye nga yensi mwetutambulira be bantu betubeera nabo each and every day gwobeera naye toyinza kumutegeera ddala kikyakulowoleza munda mutima gwe byebyo abantu banene bye bategeezezza ate omukyala yatugambako nti abaana babawako sponsorship mu ssomero limu Saidize Yegomba weewaawo tugenda kuba tulabako ate abavaayo okuba nga bayambako abaana bo bakyogerako ki lino omwami John Bosco Wetaka agenda kuba batubuulira bo abakwasaganyisa abaana bano ku saidi eyeeri okusoma ebintu babiraba batya ye abaffe ddala we batuuse tulina kye tulengera mu maaso oba nedda sebo nsanyusa okulaba kalinyabo obulamu bugamba ki obulamu bubadde bulungi ennyabo mwami Wetaka somero kipozi Buyanja Preparatory School ennyabo mu kitundu ki Gomba Maddu ennyabo mwami Wetaka oli musomesa right musomesa head teacher w'essomero eryo head teacher butereevu ebibuzo kabigenda erigwe jabiddamu bulungi anga okuba nti embeera gye musobola okuyitamu so bwe yambulira abaana abo gye bali kiseera kyeyangamba maama ali Saidize Ensangi abaana tebakyasoma kati yayagala ndabe tulabe engeri ki gye tusobola okukola ki era kinamugamba nti mumpitira gye tubeere abantu bameka basatu era twasisinkane kabalagala kambayambe nga bwe nandiyambe abange era abafuuka baffe tekiriko kyogamba nti obaki tuyanza somero wayita Buyanja Preparatory School Gomba sijja bagamba nti nyina nnyo amagezi agali awo nibazira kisa namwe leero muna abaana tebagenze kusomera ate ebitabo olina nagamba kino nti kati essaawa zino nyina omwami eyanyamba ku baana nga nyongera okwebaza omwami oyo taminsi Otaka amitani Otaka ali Gomba Maddu essaawa zino abanange gye basomera tweyanza nnyo tweyanzenge omwami John Bosco watyo bwatugambye emikwano njagala omwebaza nti yeebale nnyo yeebaye ddala n'essomero lyonna because okusalawo kizibu nga bwe tugambye nti mitima kizibu bangi tubalabeko naye nga tebasobola kusalawo ng'abantu banene bwe basalawo kitudda ku ffe naffe abakola nekitidda ku mmwe abalabi nekidda ku muntu yenna ali eyo nti bw'obanga n'akakisa ng'osobola okukwata ku kyolina n'ogabanyako n'owaka omuntu omulala nga tolina kintu kyonna kyogenda kuvaako togenda kulwala togenda kufa tewali kibi kigenda kukutuukako kikole because leero lulwe ate enkya lujja kuba lwani lwange tugendagendako mukuumulamu naye nga tunga embagamba nti Delta TV tukole tubakubiza kwongera kukola namaanyi kusobola kuba bulungi kukola namaanyi kwetegekera ebyo by'omu maaso nasaliriddya tukyagenda ddala maaso naye kati omulemu tobaako nanga abakusibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu naye mulago okole naye onoonya omulamu siwonanga ekyaki ekyomusulu siwonanga ekyomusulu embeera tempisizza bulungi n'akato